Mukama yebazibwe bantu ba Katonda balungi babuzaako omulinyera Mukama waffe Yesu Kristo era nembebaza okwangayo obudde nemuwuliriza era netugabana ekigambo kya Katonda era nga saba Mukama atuteekeko ekisa kye n'olwaleero nga tugabana ekigambo kya Katonda. Emmere y'omwoyo gy'ogenda okuwulira olwaleero mazima ebeere ekigambo ekireeta enkyukakyuka mu mutima gwo, ekigambo ekikujjukiza era ffenna ekitujjukiza okutambulira mu butukirivu, ekigambo ekigenda okutuula mu mmeeme yaffe nga emmere yennyini egenda otukkusa mu mwoyo. Waliwo muweereza wa Katonda omu yambuzizza ekibuuzo n'angamba naye omwoyo ogwa Jezebel lwaki gulumba nnyo abasumba oba abaweereza abo nga bannabbi? Kuba tulaba mu Bible tulaba nti omwoyo guno ogwa Jezebel gwalumba nnyo musajja wa Katonda Elijah, gwamulumba nnyo Elijah. Omwoyo ogwo ogwa sitaani Jezebel gwatawaanya nnyo Elijah era nga twetaaga tusooke tumanye lwaki omulabe bw'aba alumba bannabbi akozesa omwoyo ogwo Elijah, omwoyo ogwo gwa Jezebel nga bwe yalumba Elijah. Kye tulina okusooka okumanya nti ewa sitaani ayina obwakabaka. Mu bwakabaka obwo sitaani yasooka waggulu n'abeera n'abakulembeze abamuddako wansi. Awaliwo emyoyo awo eminene egy'amasaza, newabawo omwoyo gwa Jezebel, newabawo emyoyo mingi nnyo egiddako wansi, Numura, newabawo Leviathan, bangi nnyo abafuga obwakabaka obw'enjawulo, emyoyo egy'omu bbanga egya wano ku nsi, ne Dimoni ez'omu mazzi, nga ne bwonna bwakabaka bwa sitaani. Naye nga sitaani otulumba akulumba okusinziira ku kipimo ky'ekisa Mukama kyakutaddeko. Omulabe sitaani alaba ekisa Katonda kyakutaddeko. Ne woba tonnazaalibwa alaba emmunyeenye yo, kubanga nga tonnazaalibwa ku nsi nga tonnalabika, olunaku lw'obeera mu lubuto lwa muzadde wo n'obeeramu, olwo olunaku emmunyeenye yo erabika. Kubanga nga tonnaba kubeera mu lubuto olw'omuzadde wo, malayika aleeta omwoyo n'agujja n'agutunga munda mu ggwe, soul ne spirit, malayika we bwajja n'atunga wamu. Naye bw'akola ekyo omulabe sitaani gy'ali alaba emmunyeenye yo, kubanga emmunyeenye yo ebeeraga byonna Katonda byakuwadde, ebeeraga ekitiibwa Katonda kyakuwadde, ebeeraga ekisa, ebeeraga ebirabo, ebeeraga okuyitibwa okw'enjawulo. Ky'ovala ne Mukama waffe Yesu Kristo nga tannazaalibwa, abasajja abo abagezigezi baalaba emmunyeenye era ne bategeera agenda kuzaalibwa. Ne wabeera Musa mu Bible, olaba nti Musa nga tannazaalibwa, omulabe sitaani yalaba emmunyeenye ejjira mu mpagi ey'omuliro era n'ategeera nti oyo agenda okuzaalibwa agenda kubanga si wa bulijjo. Kakati omulabe sitaani alaba emmunyeenye yo, kati olw'okuba alaba emmunyeenye yo asindika Dimoni zikulumbe okusinziira ku emmunyeenye yo engeri gy'eyakamu, kubanga olaba ne Dimoni baba zigoba mu muntu, zoogera ne zigamba zayingira mu muntu oyo kubanga zaalaba emmunyeenye ye nga ziraba Mukama agenda mukozesa okukyusa emitima gy'abantu, okuleeta enkyukakyuka, okugoba amaanyi ga sitaani. Lwaki omulabe sitaani akozesa nnyo Dimoni eno era omwoyo omubi ogwa Jezebel okulumba basajja ba Katonda era okulumba obuweereza obw'abannabbi? Kubanga sitaani akimanyi nti ewuwe mu bwakabaka bwe Dimoni eno ya Jezebel y'emu ku nkulu ezisookera ddala. Bw'ova ku sitaani y'emu ku Dimoni ezisookera awo, eya Jezebel ne waddewo principalities awo, y'emu ku nnene sitaani ze yeesiga. Kati sitaani zino Dimoni aziweereza kulumba bantu bamanyi Katonda nga bannabbi, abantu abalwana entalo z'omu mwoyo, abo sitaani bokka baweereza Dimoni eno. Era sitaani Dimoni eya Jezebel tagiweereza buli omu, tagiweereza buli omu. Kati bw'oba ogenze gye batunda ebibumbe
waliwo amaduuka agatunda ebibumbe oba byonza okuyita statue. Batunda ebibumbe bingi, waliwo amaduuka ago ngatunda bibumbe byokka naye nga wogenda ogolooza just bakola bukozi bibumbe, naye nga ebyo ebibumbe buli kibumbe kyolaba kikiikirira Katonda gwe basinza mu bakatonda abatono, kubanga egyo emyoyo emibi tegirina mibiri. Kati engeri gy'oyinza okukolagana nagyo nga tegirina mubiri ate gwe ng'oli muntu, kati bakolayo ekibumbe ekifaanana dimoni eyo. Kati oli alaba mu mwoyo aba amanyi dimoni bwefaanana, kati alagirira oli abumba namuga ateekako kino teekako ne kino. Kati n'omwoyo gwo omubi gwe bayita Jezebel bw'ogutunuulira engeri gye gufaanana, bw'ogenda gye bakolera ebibumbe ojja kulaba nti baakola ekibumbe ekifaananira ddala Jezebel era bakiyita erinnya Jezebel. Era abamu babigula n'alowooza aguze eddole yakutwalira mwana waka. Bw'olaba ekibumbe ekyo ekitudde omukyala atudde nga kiddugavu nga kirina enviiri nga zigwira ddala eno ku mugongo nga akoze engalo nga bw'olaba omuntu asaba bw'abeera, naye ng'olaba aba yeekozeeko nnyo n'amatu naki ng'omanyi omuntu waneekolako ennyo. Ekyo ekibumbe eyo Jezebel bw'atyo wafaanana mu mwoyo. Naye nga oyo Jezebel omulabe amukozesa nnyo okulumba bannabbi, kubanga y'omu kuba sitaani be yeesiga. Oli nawaba nga talina kuyitibwa kwa nnabbi, naye kasita yeeyita erinnya eryo erya nnabbi n'okeera newekyeyita bweyisi n'ogamba gwe oli nnabbi gundi ne gundi, naye nga Katonda teyakuyita. Mu nsi y'omwoyo sitaani aweerawo obuyinza eyo dimoni eya Jezebel n'ekulumba, era netukulumba mu ngeri yemu nga weerumba bannabbi. Naye ne woba nga tolina kutibwa gwe kasita okyeyita, eyo dimoni temala galumba buli omu. Lwaki sitaani aweereza dimoni eyo? Kubanga eyo dimoni sitaani yagitendeka okulumba bannabbi. Ekisooka sitaani akimanyi nti omuntu yenna alina enkolagana ne Katonda aba alaba mu mwoyo, aba alaba. Era omuntu yenna alaba mu mwoyo, ekyo kyawangula asooka kiraba, kyatalabye takiwangula. Wabula kubanga mu mwoyo ekyo kye tuwangula tusooka kiraba, kyotalabye tosobola kiwangula. Ate Mukama kyakkiriza okirabe, kitegeeza akukkiriza okuwangula. Kyova olaba omulabe sitaani we yali akema Mukama waffe Yesu Kristo, Mukama waffe Yesu Kristo nga agenda okutandika obuweereza ng'agenze ku lusozi ng'asiiba, omulabe sitaani yajja n'amukema ng'amugamba afuule amayinja emmere. Ate sitaani n'amusuubiza n'amulaga ekibuga n'amugamba bw'onansinza nja kukuwa ekibuga ekyo. Kati awo sitaani mu kulaga Mukama waffe ekibuga mu mwoyo n'amugamba nja kukuwa ekibuga ekyo, kaali kabonera katulaga nti sitaani ekintu kyonna kyakulaga otwala obuyinza. Kati sitaani we yamulaga ekyo ekibuga, Mukama waffe Yesu Kristo n'atwala obuyinza. Ekintu kyonna ng'onaakiwangula mu mwoyo osooka kutwala buyinza. Kati dimoni eno eya Jezebel ekimanyi nti mu mwoyo basajja ba Katonda, bannabbi ba Katonda bamanyi okutwala obuyinza era balaba mu mwoyo. Kati dimoni eno wejja n'ekulumba ng'oli musajja wa Katonda, esooka n'egezesa mu mwoyo olaba. Ekugezesa etya? Omuntu alaba mu mwoyo, oyinza okuba oli musumba oba oli musajja wa Katonda, oli najja n'agamba munnaye ekizibu ekiriwo bwe kiti ne bwe kiti, nina omulwadde ali bwati ne bwati alwadde obulwadde obutawona. Naye wagamba nti alwadde obulwadde obutawona, gwe okusabira omuntu oyo Katonda n'awonya, amaanyi ga Katonda ne geeyoleka mu buliwo ekyamagero ne kibaawo, olina okusooka n'olaba obulwadde obwo. Omuntu newaba omulwadde gwagambako taliiwaawo toli naye, naye oli okugamba obugambi nti nina ekizibu eki ne bwekiti, mbadde ekizibu eki ne bwekiti, omwana abadde kino bwekiti, gwe nga musajja wa Katonda mangu nnyo mu mwoyo onaabona wangula ekintu ekyo mu mwoyo, olina okusooka n'okiraba mu mwoyo. Kati wookiraba n'okirwanyisa, era wookiraba oba omaze okiwangula, ekyo kye tulaba tuba tukiwangudde, naye kye tutalabye tetusobola kiwangula mu mwoyo. Kati omwoyo guno ogwa Jezebel kino akimanyi. Bw'aba akulumba asooka gezesa kulabako mu mwoyo, olaba mu mwoyo, kubanga oyo atalaba mu mwoyo tosobola kuwangula kyotalaba.
oba olina okusooka n'olaba mu mwoyo. Bw'olaba osobola okuwangula era osobola olaba ekikulumbye. Ekyo kyokka kye tulaba mu mwoyo kye tuwangula. Era oyo atalaba mu mwoyo atya ekyo yekyala, atya ekyo ky'atalinaako buyinza. Naye mu mwoyo igwe kyolaba otwala obuyinza ku ekyo, kubanga oba omaze okiraba. Mu mwoyo oba omaze okiraba. Mu mwoyo Katonda ekintu kyonna ky'akkiriza okirabe aba akukwadde obuyinza ku kyo. Ekintu kyonna ky'olaba oba osobola okiwangula. Kati Jezebel weerumba omusajja wa Katonda yenna, kyesooka okugezesa osobola ogiraba era osobola ogitegeera. Ekyo kyesooka okugezesa olaba mu mwoyo, kubanga bw'oba tolaba mu mwoyo kitegeeza tosobola kutambula na kukkiriza, era tosobola kutambula lwa kukkiriza, kuba Bayibuli eraga nti tulina kutambula lwa kukkiriza, si lwekyo kye tulaba wabula lwa kukkiriza. Kati oyo atalaba mu mwoyo oba onatambula atya n'okukkiriza? Kati eno Dimoni Jezebel esooka kugezesa olaba mu mwoyo. Yensonga lwaki Sitaani agyesiga nnyo okulumba abasajja ba Katonda ne bannabbi, esooka negezesa okulabako mu mwoyo. Yensonga lwaki yo terumba buli muntu yenna. Sitaani agyesiga kubanga mu byafaayo Sitaani alabye nti Dimoni eno ebaddenga esobola okukakkanya basajja ba Katonda, era bangi oluvannyuma bazze bagiwangula. Naye nga Sitaani agyesiga nnyo okulumba abasajja ba Katonda kubanga egezesa obusobozi bwo mu maanyi ga Katonda, egezesa obuyinza bwo nga musajja wa Katonda, egezesa obuzito obuli mu ddoboozi lyo. Kuba mu nsi y'omwoyo musajja wa Katonda yenna oba mukyala wa Katonda, eddoboozi lyo liba n'obuzito, liba n'obuyinza. Oyogera ekintu ne kibaawo, oyogera ekintu ne kikwata ku mutima gw'omuntu negume ne kimenyamenya enzikiza yonna eriko, kubanga Kristo abeera mu ggwe. Tujjukire ebintu bisatu mu nsi y'omwoyo. Ebintu bino mbyogera ali eyawuliriza kubanga njagala otegeere engeri Dimoni eno Jezebel engeri gyerumbamu, era olwaki omulabe Sitaani agikozesa okulumba abasajja ba Katonda. Ebintu bisatu mu bulamu mu nsi y'omwoyo Mukama byatuwa era byatubikkulira ne tubitegeera era ne tubimanya, kubanga mu nsi y'omwoyo ekintu kyonna ky'otalabye tosobola kitegeera era tosobola kimanya. Osooka kutegeera kintu n'olyoka okimanya, olina okusooka n'okitegeera ate womala okitegeera n'olyoka okimanya. Ebintu bisatu ebisinga obukulu mu nsi y'omwoyo: obulamu, ekitangaala n'okwagala. Ebintu bisatu ate nga byonna biri kintu kimu: obulamu, okwagala n'ekitangaala. Kubanga okwagala kwe kwavaamu ekitangaala era ekitangaala kye kyavaamu obulamu. Kati ebyo ebintu bisatu lyeriringa amateeka oba lyeringa etteeka erifuga mu nsi y'omwoyo nti awali okwagala waliwo ekitangaala, awali ekitangaala waliwo obulamu, awali ekitangaala waliwo ebbugumu, awali ebbugumu wabeerawo obulamu. Kuno ku nsi ne Mukama we yali atonda ensi, olw'okwagala kwe yagamba wabeewo ekitangaala. Wabaawo ekitangaala n'alyoka atonda ebintu ku nsi ng'ekitangaala weekiri. Awatali kitangaala tewasobola kubeera bulamu. Kati ate mu nsi ya Sitaani buli woolaba okwagala waliyo ekikirwanyisa obukyayi, buli woolaba obulamu waliyo ekikirwanyisa okufa, buli woolaba ekitangaala waliwo ekizikiza. Kati ensonga lwaki Sitaani akozesa nnyo Dimoni eno Jezebel? Jezebel weebezze enoonya buli awali ekitangaala n'ekirwanyisa n'ekizikiza, enoonya buli awali obulamu n'erwanyisa n'okufa, enoonya buli awali okwagala n'ereeta obukyayi. Mu nsi y'omwoyo weetegereza ebintu ebyo bisatu: okwagala, ekitangaala n'obulamu. Ojja kulaba nti ebyo byennyini nnyini Dimoni eno Jezebel byekyusa. Awali okwagala neteekawo obukyayi, awali obulamu neteekawo okufa, awali ekitangaala neteekawo ekizikiza. Era n'oba otunuulidde Jezebel nga bw'afaanana mu mwoyo, n'olaba kkala ye engeri gy'afaanana, n'olaba enseko z'ateekako, ojja kutegeera
lwaki ebintu bisatu byalwanyisa okwagala, obulamu era ekitangaala. Omwoyo guno gwa Jezebel gulumba nnyo bannabbi ba Katonda, kubanga omwoyo guno gulina sitaani agwesiga, gusobola okusiguukulula ate gusobola okubuzaabuza omuntu wa Katonda, kwegamba obugonvu omuntu bw'alina eri Mukama Katonda. Kuba gy'okoma okunoonya Katonda otuuka ekiseera n'okimanya nti ekintu ekisumuluzo ekitwala mu bulamu obulala oba ekisumulula okumanya kwaffe okw'enjawulo, ekisumuluzo ekyo kibeera mu ggondera ddoboozi lya Katonda. Naye nga tonnagondera ddoboozi lya Katonda olina okuba nga owulira, olina okuba nga oliwulira. Ebintu bino kyenva mbinyonyola kubanga omwoyo guno gwa Jezebel gulumba kimu ku kimu ate nga gwetegereza we gulumba. Gulumba kimu ku kimu ate nga gwetegereza nnyo 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 nnyo. Tegumala galumba. Dimoni eno ya Jezebel temala galumba ate terumba buli omu, kubanga yeetegereza. Ate si kwetegereza kwokka, yeegendereza ate ejjira mu mitendera. Olina okuba nga olaba, olina okuba nga owulira, ate olina okuba nga olina enkolagana ne Katonda butereevu. Dimoni eno ya Jezebel lwaki erumba abasajja ba Katonda? Kubanga dimoni eno eyawula okuweereza Yesu Kristo n'okuweereza ekkanisa yo. Waliwo ebiseera w'osobola okuba nga oweereza kkanisa yo na musumbawo naye nga toweereza Katonda, ng'okola ebisanyusa omusumbawo n'ekkanisa yo n'obulamu bwo bwonna naye nga toli mu kukola ebisanyusa Katonda n'obulamu bwonna. Eyo dimoni Jezebel eyawula ebintu ebyo. Ebintu ebyo ebyawula bulungi. Yensonga lwaki sitaani agyesiga nnyo okulumba abasajja ba Katonda. Omwoyo guno gwa Jezebel tegumala galumba buli omu, kubanga ne wa sitaani okutuuka Jezebel oyo yakulumbe olina okuba nga owangudde dimoni zino ezisooka wansi empitirivu, ezisooka wansi empitirivu. Kuba dimoni eyo eri eri waggulu ku dimoni ezimu ku singa obunene eri ewa sitaani. Kati naawe mu mwoyo ene wa Katonda olina okuba nga ozza olinnya amadaala, kuba gy'okoma okulinnya amadaala mu mwoyo gy'okoma okubanga osikiriza ne dimoni ziri ennene okulumba. Kuba buli dimoni gy'owangula wajjawo dimoni ezisinga eyo ne zikulumba. Buli gy'owangula, buli Mukama gy'akusobozesa okuwangula wajjawo ennene. Kati wootuukira ku eri eya waggulu, kitegeeza mu kiseera ekyo oba otandise okulaba mu mwoyo, owulira eddoboozi lya Katonda ate nga otegedde n'ekipimo ky'obusobozi Mukama bw'akwadde. Kuba Katonda obusobozi bwaffe, ekipimo ky'amaanyi g'atuwa kisinzira ku kipimo eky'okwagala okuli munda mu ffe. Kugamba kisinzira ku kipimo ky'okwagala ekiri munda mu mutima gwo. Olina okuba nga mu mwoyo otandise okulaba ng'osobola okwawula nti wano waliwo okubeerawo kwa Katonda, wano tewaliwo okubeerawo kwa Katonda. Era oba otandise n'okukiraba nti Katonda atuula mu mutima. Mu mutima gwaffe Katonda wokka wokka watuula, kuba wokka wasobola okubeera okwagala. Omuntu ng'alumbiddwa eno dimoni ya Jezebel erumba mutima, erumba mutima. Omutima kubanga ye Katonda watuula. Dimoni eno ya Jezebel yo erumba mutima, ereeta ebintu eby'enjawulo, esobola okuleeta amalala, naye ng'ebintu by'ereeta olaba biggwera mu busumba, biggweramu byefaananyiriza obuweereza. Bwerumba omuntu dimoni eno yefaananyiriza obuweereza naye nga eba teri mu buweereza. Kati dimoni eno eba sitaani agikozesa okukugesa alabe ddala ddala olina enkolagana ne Katonda era okyalaba mu mwoyo. Era amagezi gonna genaliwadde aleeyawuliriza omusajja oba mukyala wa Katonda okwewala era okulwanyisa dimoni eno. Ekisooka tulina okutambulira mu mwoyo, mu kulemberwa kwa mwoyo mutukuvu. Otambulira mu mwoyo mu kubeerawo oba mu kulemberwa kwa mwoyo mutukuvu, leka mwoyo mutukuvu akuwa obujulizi nti oli mwana wa Katonda, nga mwoyo yakwadde obujulizi
nti oli mwana wa Katonda. Ebintu bino wembyogera omulala oyinza okulira ng'ebuzaabuza, naye oyo ali mu mwoyo mazima omanyi kyenjogerako, kubanga obikwataganya n'obumanyirivu ku kimu. So ng'oyo atali mu mwoyo ye alaba agoberera ebyo byawulira n'amatu ge, naye oyo ali mu mwoyo agoberera ebyo byawulira n'omutima gwe n'abikwasaganya nekyayita mu bulamu mu mwoyo. Yensonga lwaki ebintu bya Katonda waliwo ayinza okuwulira naye bambi n'atafuna makulu galimu era asobola okutunula naye n'atalaba, kubanga eri ggwe omuweereza wa Mukama ekigambo kino kyakuweebwa, ebyama by'obwakabaka bwa Katonda byakuweebwa, naye eri abantu b'ensi bo bajja kutunula naye nga tebalaba, bawulire naye nga tebategeera. Ekisumuluzo okuwangula omwoyo guno gwa Jezebel kugondera ddoboozi lya Katonda, kugondera ddoboozi lya Katonda nga obe osirika n'owuliriza n'olaba, kubanga olina okubanga otandise okulaba okubikkulira okw'enjawulo nga newoba osomye kigambo kya Katonda, oba olina okubanga at least osobola okwawula n'omanya nti kati Mukama waffe Yesu Kristo, oba olina okubanga otuuse n'oyawula nti kati Yesu Kristo kigambo, ate kumanya kitaffe kwagala, Mwoyo Mutukuvu ge maanyi ag'obuliwo, amaanyi ag'okusalawo ag'obuliwo. Oba kiba kirungi nga otandise n'okiraba nti n'oba osoma Bayibuli olaba nti Bayibuli okuva gyetandikira yonna eyogera ku Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyokulabirako nti olaba Yozefu, olugero lwa Yozefu, baganda be ne bamutunda biki ne bamutwala mu Egypt, olaba nti baganda be bamwejjako, bamwegaana ne basalawo bamutunde eri mu Egypt, naye we bamutunda ate oluvannyuma ye yajja okubanunula oyo gwe baagaana, nga kyefaananyiza Mukama waffe Yesu Kristo bwe yajja wano ku nsi. Ab'ensi baate ne bamwegaana ne basalawo bamukube ne bamukomerera, so nga yate oluvannyuma yabanunula mu mbeera embi, ate yaddayo n'abanunula. Nga kyenva njogera ekintu ekyo nti ekyo kiva mu kukakkana, kakube kulira ddoboozi lya Katonda ne weetegereza n'olaba ky'osoma n'osobola okufuna okubikkulirwa n'okwolesebwa okuli mu kigambo. Kati ekyo tekiri mu kigambo kyokka kye tusoma n'ekigambo kye tuwuliriza. Kati Dimoni eni ya Jezebel okwekenneenya weekutyo okwekola eri basajja ba Katonda. Y'ensonga lwaki tulina okwegendereza ennyo okukakkana n'owuliriza mu mutima gwo, n'olaba buli kintu kyonna ky'okola ojja kwetegereza Dimoni eni ya Jezebel, ate ogyetegereze bulungi n'okusaba Mwoyo Mutukuvu n'atukulembera. Nakyo kikulu nnyo okusaba Omwoyo n'atukulembera. Ate bw'obanga kisoboka osobola n'okusinkana omuntu oyo oba omusumba oba oyo yenna gw'ogabana n'ekigambo kya Katonda ne musinkanako ng'ekkanisa ne mwogera ku bintu eby'omwoyo, ku mmere ey'omwoyo, ogenda mu maaso mu nsi ey'omwoyo nga mukula mu mwoyo. Ojja kuba olina ebintu Katonda byakuyamba ogenda ng'ozuula, kubanga eno Dimoni ya Jezebel si edimoni erabika amangu, ejja yeekweka mu ndala nga yeetaga kunoonyereza, kwongera kwetegereza, naye nga mu byonna ogondera eddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu ekuwanguza bulungi Dimoni eno, kuba Mwoyo Mutukuvu ye amanyi ntegeka ki sitaani z'alina, ye Mwoyo Mutukuvu yekka yatukulembera. Era okuwangula Dimoni eno, ebiragiro byonna, kobe nga osaba, kobe kusoma kigambo, kobe ekintu kyonna kyokola ekya Mukama, ebiragiro byonna bituweebwa buweebwa, tegaba magezi gaffe, wabula olina okuba nga oweebwa buweebwa ebiragiro. Mukama yagamba katikola kino, wano kola kino, naye ffe obwongo bwaffe tebusobola, amagezi gaffe tegasobola, wabula kuwulira ddoboozi lye mugondera. Y'ensonga lwaki Dimoni eni ya Jezebel erumba bannabbi ba Katonda, erumba basajja ba Katonda bonna bokka abali waggulu, terumba bano balala, kubanga amaanyi gaayo olina okubanga ozze owangula zino zonna Dimoni esooka wano wansi olyoka ogituukeko.
kubanga yeetaaga okwetegereza, yeetaaga okulemerako, yeetaaga okuba okusalawo gwe ogoberere Katonda. Kubanga olina okubanga osobola n'okwawula okuweereza Yesu Kristo n'okuweereza ekkanisa. Kuba waliwo ekiseera ekimu ng'oweereza kkanisa na musumbawo naye nga toweereza Mukama waffe Yesu Kristo. Dimoni eno ya Jezebel erumba nnyo abo abagenda okubeera bakabaka, abagenda okufuga ne Mukama waffe Yesu Kristo, abagenda okubeera mu ggulu mu kitundu ekyokusatu. Kuba mu ggulu wagenda kuba emitendera esatu. Waliwo abagenda okubeera waggulu ddala bakayakana ng'enjuba nga Mukama waffe Yesu Kristo. Waliwo bagenda okuddako nabo nga balina ebyambalo ebirungi n'engule. Waliwo n'abagenda okusembayo wansi abagenda okuba n'ebyambalo ebitukula ebirungi naye nga tebakayakana nga bali abali waggulu. Kati Jezebel erumba bali abasooka waggulu abatambula ne Katonda. Jezebel beerumba abo abatambula ne Katonda kubanga Sitaani agyesiga. Naye nga mu byonna Dimoni ne Jezebel yeetaaga okubanga olaba mu mwoyo, nga owulira ebiri mu mwoyo, ng'otuula ne banno n'obanyonyola olaba otya mu mwoyo kimu ku kimu, era owuliriza otya eddoboozi lya Katonda. Nga muli mwenna mu kyaki n'obanyonyola baga kati olaba okugeza wano okugeza bino, kwegamba nga kintu kya kuyigiriza, oli n'awulira n'akikwataganya n'obulamu bwe. Ate bwe baddamu ne basinkana mu kyaki n'abagamba ye alaba atya mu mwoyo, atandise okulaba oba tannaba, era bubonero ki bw'alabirako nti atandise okulaba mu mwoyo oba talaba. Yensonga lwaki Dimoni ne ya Jezebel erumba abasajja ba Katonda, kubanga erimu okwetegereza kungi. Olina okuba nga okuze mu mwoyo ate nga y'amaanyi. Kyovula ne Mwoyo Mutukuvu tagikiriza kulumba balala, erumba basajja ba Katonda bokka na bakyala ba Katonda Dimoni eno. Naye ng'okugondera eddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu likuyamba okuwangula Dimoni eno ya Jezebel. Mukama bakuume, kansuubire mazima ojja kubaako ky'oyiga ku Dimoni eno ya Jezebel. Njogeddeko naye kubanga waliwo eyabuuzizzaako ku bya Dimoni lwaki erumba abasajja ba Katonda. Mukama bakuume.